bayogera yerabira nti abantu bayogerera mu Baganda ensonga y'okusatu Ssemasonga yabagambye Baganda eyo teriwo mugiveeko temukabira mufu yafa mukulu oba okyakola kyemmengo yino kankabadiremu naye mutuneyo nnyo feesi z'abantu byabadde ayogereramu kyemuva mulaba saagala bantu bakaabakaaba batumye federo ekatukole ki bakugambye amaziga amangi gazuukusa omufu asese omumbe ejjaali etinamukasa amaziga amangi tegazuukusa mufu omuntu yandiyagadde okubuuza nga ggwe ali mu ofiisi wa Katikkiro bw'ogamba nti amaziga amangi tegazuukusa mufu ani mufu? Manyimu abatali Baganda mugenda ogera ekigambo wali omugenge tebafunyizaawo ngalo mayiga ewali omugenge tebafunyizaawo ngalo amaziga amangi tegazuukiza mufu bategazza mufu kati mwabakabira federo taliwo yafadda ani mufu gwadde oyogerako Obuganda bw'okulembera wabutadda bufu ofuga bya bufuzi ofuga ki Why? Ani mufu kukyo Obuganda bwe bufu Federo yenfu nga tegenda kufunika ku nsonga Ssemasonga nga wakitubuulidde oba olina ekirala ky'okweka kubanga essaawa zino njagala nnyo abantu bano babiri beegendereze nnyo n'abaliraanye mu bakuume nnyo Butyongo obwenyi bw'amawulire ne kamera z'ensi yonna zitunudde eno ku bukojja bwa Yesu Kristo ku lw'entalo eziriyo mukuume nnyo Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II mukuume nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu nga kamera zonna zitunudde eno ku bukojja bwa Yesu olutalo oluli olulanda obwenyi bw'amawulire gonna ne kamera zitunudde wali mukuume nnyo Ssaabasajja Kabaka mukuume nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu mukuume nnyo n'ekitebe n'essomero ly'ebyobufuzi erya Nuupu waliwo ekikyamu ekigenda okugwawo ono omwami ekimuleeta ennyo mu mawulire ayagala kubeera mu mawulire agenda okugamba nti kati nsaze era mu mwezi ogwokuna ogw'omwaka ogujja mugenda kola ebintu bingi nnyo naye ekyentegeddeko mbagambye nti omwami ono yategezezza dda structure nabagamba structure zonna zakola sime Buganda bikoze bitya sime biki zonna structure za byabufuzi ziri political ziyagawe bagende nga batandika okukuuta akadingidi mujja biwa mu diaspora bagenda biwulira njagadde basunyako busukizi bujja bitegera naye ekyo si kyekikulu ekikulu kiri bwe kiti gwe Omuganda ali eyo essaawa zino nga omwami ono ali mu mawulire buli wamu weegendereze nnyo anaatera okwogera ekyamuleeta emmengo nze sijja kunyiiga wabula gw'ogenda kunyiiga kuba bagamba ekijjoma ekinyaga bitono anaatera kati nga bwe yogedde ekya federo anaatera okwogera ebirala naye gw'ojja kunyiiga nnyo okunsinga nga mbadde nzigye mbagamba ati nze sijja kunyiiga kubanga ebyange byogedde essaawa zino Buganda n'Abaganda mu Buganda abamu tebakyasobola kulya kyanca kyamisana nakyaggulo abaana tebakyasoma bizinesi zigudde babagobye ku masomero abattibwa battibwa abawambibwa bawambibwa buli muntu ali aganaaga teri muntu yenna mu Buganda asobola kwogera wabula batambuza projekiti za Museveni nakuvvoola oyo eyandibadde akwatira eggwanga omumuli kati wano wawulira okulira kukomba essowaani wewaluwa gwe wenna ayagala enkyukakyuka totunuuliranga nnyo omuntu akujja ku mulamwa
kubanga yegwe mulimo gwe. Tulwanyisa ekikolimo ekyateekebwa mu Buganda. Nenge ekikolimo kino kyali kya kiwaanyi kyekiriwa. Abeeyita Abaganda mu Buganda be bazze bakola ebikolobero mu Buganda ne balowoozesa nti Baganda bakola ebikolobero ebyo. Essaawa zino bw'otunuulira ekibinja ekirwanyisa muzzukulu wa Ssentamu, muzzukulu wa Kayiraga Ajuule, bakwati buli omu mugambe tambula ng'Omuganda ogenda bakuba obatte nga abasinga obungi tebasukka kwogera ku bakitaabwe. Tasukka ku kitaabwe. Nkiddamu, essaawa zino tandika onoonyereze ku bonna abalumba Kyagulanyi Ssentamu, bonna tebasukka ku bakitaabwe nga mugambye tambula ng'Omuganda. Lumu tasobola kusukka ku kitaawe, ate siroza nti amanyini kitaawe. Sseggona Lubega yakugamba ye Mulundi 1910 Lumulundi pure. Mathiasi Mpuuga Nsamba mugamba atambule tagenda kunnyonnyola bajjajje babiri. Mayiga tasobola kunnyonnyola jjajje kubanga taliyo. Akembwa Mbatekamu yayinza okubanga Muganda, naye ye kyalimu kiri, alimu akasajja kyekizibu ky'Akambwatekamu, ekirala ayagala nnyo ssente, alinga malaaya. Jangu obuuze Michael Mabikke gy'asibuka ensibuko etagenda gikunnyonnyola. Genda obuuze ono gubagambye alinga Baaluuni Lubega mukaako, mubuuze ensibuko yagikunnyonnyola tagenda kunnyonnyola. Bonna bakwate nkuwadde omulimu gw'okukola ewaka oba kye tuyita homework. Genda weenoonyeze wekka n'abali kuna bampuliza n'abalaba na vidiyo eno ng'ewedde. Mugende mukole okunoonyereza ku bantu be mbawadde ensibuko zammwe, ensibuko zaabwe. Ojja kutegeera kye nkugamba nti bye batuteekako nti Abaganda tetweyagaliza si bituufu. Bano abasajja Banyarwanda abaateekebwa Emmengo ne beesibayo. Be balwanyisa Omuganda oli gino Kyagulanyi Ssentamu. Kubanga bo bwe batuula mu meeting ne Museveni abagamba mukimanyi nammwe muli Banyarwanda. Ne bamugamba tukimanyi, kati ekyokukola mukimanyi. Bonna bakumenyedde. Buuza Mabikke ensibuko ye, buuza Lubega mukaaku, buuza Salonga Mulegejja wasanya Charles Peter Mayiga, buuza Mpuuga. Lumu bagambye akoma ku kitaawe ayinza okuba tamumanyi kubanga mwana mwende. Gwe nnyinza okubanga ayinza okubanga Muganda yoyo w'Entebe Mbwatekamu Kakembo. Abasigadde bonna baakunoonyerezaako ng'abanoonyeza ku byafaayo by'endagaano y'Ol1900 ya Uganda oba ya 1800 ya Buganda. Kubanga Museveni atya ekintu kimu, ate omuntu amuvuganya nga Muganda, abala bonna talina balina, naye Omuganda amutya nnyo. Y'ensonga lwaki bakutte wansi ne waggulu okusuula Omuganda ono buli ngeri yonna esoboka. Era njala kujjukiza Abaganda bennyini n'Emmengo baddukayo. Abasigadde bonna bali Emmengo essaawa zino. Tunuulira oli ssente bwa Buganda tuginyage Kiyimba Freeman tajja kutambulanga Muganda, tajja kubulyawo gy'asibuka. Waliwo kali kakawuki akampi ng'ekkufu tasobola kubulya jjajjawe yaani. Abaganda bonna bemmanyi baddukayo Emmengo bonna. Akatikkira abaawummula bajjajjaffe batakabibika bonna, abakulu abategeera bonna baddukayo, abamasaza bategeera, abamagombola basigadde bonna Emmengo. Banyarwanda bonna beeyita Abaganda.
buli muganda yenna abadde kwala ali bamusse abala bagenda kweteeka mito wansi buli gwolaba yenna yenyigidde mu kikolwa ky'okuyeekera Kyagulanyi munoonyerezeeko jja ttegeera nti bano ebaatule mbu kikolimu kyabwe gaate beeyagaliza bano si baganda mujjako ngamba nti nsosola sisosola atayagala mbeewo nange saagala obeerewo atayagala existence yange nange saagala existence yo mpulidde bulungi nnyo omuganda yenna owaddala ayina twekisize omuganda yenna ayina kamuko weewumbeko era bw'ategeera ensonga adda emabega oyo atadda mabega era ateefumiitiriza ng'empala ne muli ku bukookoowe nga ne bw'omulaba ayogeza ate wali Mukama tusaasire tujja byogera mujja biwulira mujja bitegeera naye ng'ekikulu kiri nti buli muntu yenna w'oli weenyweze wetulaga wazibu nnyo nga nfundikira pages nyingi nnyo eziri ku social media zitundiddwa nga bannaffe bo page bazitunze n'abali mu mugendo gw'okutunda page bangi nnyo abantu bangi basirise tebakyanyiga nawo mujja balaba gibujjako katono ekiti kyokugana kusigala mu struggle musigale ku mulamwa kubanga gye baziregira si gye zivugira olugendo tulutandika bangi ne tutuuka batono abajja tutuuka tujja tutuuka abanaasigala ku mulamwa tugenda sigala ku mulamwa abanaagenda bajja genda abagenda okuba bagenda kkowa n'abagenda osigala bagenda sigala ffe tugenda kubeerawo wabula njagala kugamba ekigambo kimu mu lugendo luno lwe tulimu nti beera mwegendereza nnyo weesige gwe wekka na mutima gwo abasigadde batunulire butunulizi olw'ensonga buli muntu asobola okukulyamu olukwe essaawa yonna era buli muntu asobola okukulungira akatono afa nga nfundikira gwe muganda wange yenna ali mu diaspora kano ka byakwerinda essimu ze mugabagaba ng'oli agambye pa ku ssimu yo nkwateko oba ndabeko mwegendereze nnyo bambega ba Museveni mu America, Canada, Bungereza ne mu Europe oba ng'oli akusabye laptop za bateekamu spyware oba spy software nkiddamu laptop za bateeramu spy software oyo bw'oba mukutera mu laptop yo nga tomanyi oli bw'avaawo ng'amaze okuteeramu oba nga n'ekintu kyatadde mu laptop yo aba buli kyonna ky'oba okola ku laptop yo aba akifuna direct ku laptop ye oba ku ssimu ye bakiyita mirroring buli kyokola kyonna ninaawe ku ssimu yo bw'ogimuwa asobola ogikozesa ekintu kyagala n'akutiramu byayagala naaba nga asobola okufuna buli kimu kyonna ekiri ku ssimu yo nkiddamu gwe wenna ali mu diaspora ng'oli wankyukakyuka bambega ba Museveni batandise akakodyo ak'okubasaba amasimu oba mwaga wa David simanyi olagapa ku ssimu yo ndabeko n'akola by'akola essimu yo akuteramu software nga agenda kubanga buli kyokola kyonna ku ssimu aba asobola okifuna buli kyokola kyonna ku laptop aba asobola okifuna information bagikuwa ne bagisindikira CMI oba ESO ne basobola okuba nga bafuna buli kimu kyokola so kiri bwe kiti
bwoba ina guwekengedde nga mwako laptop yo nga tomwesiga laptop gize ku service provider bagiwo Windows bakuteremu Windows ompya buli kyonna kibajja kuba kivuddemu Azure nawe alina essimu ng'essimu yo wagiwaako omuntu naawe gitwale wa service provider ng'omaze okugyamu ebintu byo ne password zo essimu ebadde bagifrashing oba bagiteeke mu reformatory setting eddewo pya byabakola byonna byabadde agenda ofuna bijja kuba bikomyawo awo ge magezi kebyokenda kenjagadde obategeeza olwaliro nkiddemu omulundi ogusembayo mwenna bali mu America Canada Bungereza ne Europe essimu zammwe oba laptop zammwe mwegendereze bambega bamuseveni bafuna information okuva mu gadgets zammwe 1 balina software gwe bateeka mu laptop zammwe software yoyo nasobola okubanga buli kyokola ku laptop kyonna aba akifuna bakiyita mirroring nga bw'onootula mu ndabiro mbooti ne weeraba naye ekyokola kyonna ku laptop kuli aba asobola okubanga akiraba asobola okuhakinga account yo ebintu byonna asobola obbira nga obikola e Bulaaya laptop gye muzigula oba essimu gye muzigula ku dduuka oba ku stores osobola okutwala essimu n'ovuga nti simu yange eno njagala kudda mu butogiyiwa kasita ogiyiwa kiba kitegeeza mbega oba omugobye kasita oyiwa laptop n'oyiwa amadinisa mbega oba omugobye bw'otakikola buli kyokola kyonna bagenda kuba bakifuna ebyamabo byonna kino kigenda eri awo abali mu struggle mu kigenderere nnyo togaba ssimu yo kugiwa muntu yenna kubanga ojja mugira mu password akole byayagala n'ekirala nti asobola okujja mu password n'agenda ku WhatsApp yo n'ascanninga WhatsApp yo ng'akozesa gye bayita ascanninga code gundi eri bagitani P or is it what ascanninga WhatsApp yo bwagiscanninga bwati ng'akoddiza essimu kati bw'akoddiza essimu buli kyokola ku WhatsApp kyokyatinga kyoweereza ne bweyogera ne buli kimu kyonna asobola kifuna ku WhatsApp so mwegendereze nnyo mwabagaba amasimu ng'omuntu omwessimu yo gikolerako ebintu ebimu basobola okuspyinga nga tomanyi kyova olyebuuza bagiyita QPR code yabagiyita QPR code oli asobola okusikaninga WhatsApp yo n'obuuza ate nuduzi zange zagenze zitya ku social media ate boyfriend si yazitadde ng'oli yasikaninga WhatsApp yo buli kyokola kyonna conversation ezo n'azifuna ompulya bulungi nnyo Muganda Paulo isoba nkulamusizaako n'abagibaddeko mwena so mwegendereze nnyo tomala gagaba simu yo togaba laptop yo togaba password yo wifi yawaka mwezegendeze nga mweziga buli kimu kyonna mubeere conscious nnyo ku security yammwe naddala ku terms mungadira mu bintu bya internet n'amasimu ne gadgets mwegendereze nnyo olw'ensonga nti abasajja bano ekirala kisembayo gwena comrade ali ku TikTok oba ali ku Facebook naddala bali ku Facebook mwegendereze nnyo abasindikira notifications eriyo omuze gw'okusindika notification ne bakusindikira mu spyware oli akusindikira notification nga eringa eva ku Facebook n'agamba gikonemu simanyi okole biki olukona mboti page ogiwaddewo account ogiwaddeyo so oba oli akusindikira notification oba message please don't reply don't tokona ku kintu kyonna batutta account z'abantu page z'abantu bazitutte bazihackinze lwa notification z'abasindikira ezo kebere email naga nti copy and paste simanyi copy and totegana bahakazi bangi abaina Facebook pages n'abaina accounts ku Facebook mwegendereze nnyo notifications babasindikira oli waganti leta simanyi kusindikidde kino kola boti ku kikola boti simanyi sindikira password biki totegana kebere WhatsApp yennyini WhatsApp oli ayinza okwakinga mu WhatsApp naga simanyi kola kino okyusa password simanyi kola boti sindika code eno WhatsApp yegenda so mwegendereze nnyo ebintu bya software yoyo ne bya internet bajja batolako ebintu bingi nnyo nga temutegedde so video wedde tusinkane ku lunaku lwa 5 ssaawa 2 ez'akawungeezi mukama bankuumire mweraba